Amannya gange nze Dr. Kulfumuzata. Ndi mukyala musomesa. Ndi mukyala muzadde. Ate nina emirimu gyange mpola mpola. Apart from busomesa olinayo ekijo? Na business yange mpola mpola. The director at West Somalia Annual Baby School, Daycare and Primary. Bisangibwa Nkowa Wakiso. District. Lisomesa baana ba baby bokka? Anti liva ku nursery paka ku primary. Nga tusomesa ebintu bibiri. Tusomesa ebya secular n'ebya theology. Education ogikwasaganyizza otya mu Uganda wa? Education ki azini mulimu okusoma eyange anti kati nze nasomye ebitabo alhamdulillah nembimalayo byonna kati nasigaza kusoma-somako ku literature naye nga degree zonna zimalayo ezalagirwa nkyebaliza Allah kubanga munange si kyangu nawe ate kugamba tuba busobozi bwo naye ogenda kwekanga nga okigusizza okimanejinza otya? nabikwasaganya anti munsi muno womanyi kyoyagala determination ye leading to success kati womanyi kyoyagala we programminga bulungi ate nobeera mumalirivu ku kyoliko nali mbikwasaganya ngeno wensoma eno ndi mukyala mufumbo nowe nina emirimu gyange Allah nansaasira baye mukama wakkiriza teryagaana tebatugamba nti buli muntu Katonda yawandiika olugendo lwo era balina kye yakuwandiikako okifuna. Yali yagimaliriza lwakuba nti olwa covid lockdown yali yasooka tetwasobola ku graduatinga in time naye Allah yandigenza omujjula ndooza nga namala nadde okugraduatinga twali twamaliriza okusoma naye lwa covid twatataganizibwamu okukola graduation yali yagimaliriza. So yali ateekamu akasente? Si kasente, sente zaali nnyingi, sente za PhD nnyingi. Era waliwo yankubira essimu nangamba Hajati ogamba otya nti nno PhD yogo ya $1,500,000 wakikola otya nze nga nateekamu nnyingi ezisinga n'ezizo. Namugamba of course olina by'otabala naye ebiri mejja wobibala zaali $1,500,000. Wateeka $1,500,000? Si nze. Sheikh? Yes. Sheikh yalina laavu eyadda nnyo. Nziseki yanjagala nnyo ne kireeta n'obujja. Yanjagala nnyo nnyo bambi nnyo. Biki bintu bye yakola n'owulira ddala mu butuufu Sheikh ono? Nedda nze sinza kunyumya ku bo kubanga nze ate story yabwe sigimanyi olugendo lwabwe saalumanya naye nze siba kwenyumyako nze nga nze ebyange n'ebyabwe sibimanyi osanga yali mulungi buli wamu nga nabo yabakolera ebirungi. Biki bye yazinga okukolera omukulu ono bannange? Kale nze omwami wange yanjagala nnyo kubanga olwanfuna yandaga nti yanjagala. Nina omukyala mukwano gwange yafumbira Sheikh omu ali Masaka eyo naye yanyumiza nangamba Hajati nkwegomba nti omwami wange yanzija mu ssomero nangamba agenda kunzizaayo nsome oba n'omuwala yali mu senior 4 kati mbu wamugjayo ne bakkiriziganya mbu namubuuza nakukwata byali byampaka nkuzayo nti osome nakuleeta n'okufumba era bambi ate omuwala oli yangamba yali mugezi nga nange bwe nnali ne bambi tiyafuna mukisa ogwo ne kati obanga owange yanzijayo nangamba nja kukusomesa ate nga tekyaliko buwandiike tetwawandiika naye yagamba bazadde bange neekakasa kyenjogera ku mutima gwange omuwala ono nja musomesa n'okusinga we musuubira oba n'okusinga we mwali kyemupulaninga musaba munneesige era n'akituukiriza kiraga nti omwami wange yali tannimba ddala yali anjagala ku mutima gwe n'obulamu bwe twabeeranga myemu yafa okulaba nga nteeka mu bulamu obulungi. Obulamu buliwa bonna bw'otegeeza? Bulamu ki obwo? Ebintu biba bingi siyinza kunyumiza buli kimu nekyenyinza okugamba nti nze omwami wange olwanfuna nangulira RAV4. Actually nze okuddayo okusoma lwakuba nti nali njagala nnyo naye osanga omuwala ali ku bintu kyandi mukalubiridde okuddayo okusoma kubanga nalina okupaakinga emmotoka yange mu garage nindeko omwami wange awaka kubanga si byangu byokuleka omusajja ewaka n'ogenda mu boarding school era omutima guba guli ogamba omusajja n'amusanga. Wali okyali mu boarding school? N'akuyiwamu emmotoka? No, kati we yampa I had to go back in senior 5 nsome.
kati nalina okuleka ebirungi awaka nzireyo nsule kadde kaako kitegeera ne kesita ng'omanya amasomero akimye ebintu aba tasobola kukola ki nensoma ng'era nga waali nga akulaga nti akubirako kasimu ng'omulaba akwagala reading omutima guli wamu era nemaliriza nengenda ku university nga omukwano ogulaba weguli Allah bwe yampa olubuto lw'omwana wange oyo Anwar yasanyuka nnyo nzukira yali nga tayagala nansituke nkole omulimu gwonna nga bagamba kankuweereze nga oenjoyinga ekintu mba natera okuzaala nangamba kagende Makka akole umra yebaze Allah kutuwa Anwar nagenda nayebaza Allah nakola shopping yonna ya shopping amadini eyo kukapa byali bingi birthdays Anwar yabeerangawo abasajja tebaba na budde ni yabeerangawo na leadinga prayers badwa yasookanga nze neteekinga lead ya party buli holiday twagendanga bweru yes nze sabeeranga munino ndoza kyovula nalinga scarce buli holiday twanga oba tugenza America Anwar yagendanga nye London yali yamufunira emikwano era bambi emikwano egyo gikuumya omukwano kubanga omuntu wofa abantu ne bakyuka naye Hajjat Zaria mukyala ali oyagala nnyo Anwar yatumita mama Sesanga ne Hajj Abduiga bakyayagala Anwar era Anwar kati baba dasma online nenga data tantawanya agaba bantereddeko akasente Hajj Zaria antereddeko akasente ajja kujja antereddeko so bulamu twawangala mu bulungi emmotoka nvuga zino ennene ziri waggulu webityo omukwano gwo gwali wetwalina omukwano nali muwala wampisa actually yagamba nti yali Allah yamusasula kye yali yasaba samuwako headache kugamba bambuulirira wani yali muntu mukulu nga nange nina kali akamutya kali n'okubanga bazi bakuteeseteze bofumba waffe bwali buteeketeeke babuteekateeka basenga bange ne bakuteekateeka okuyingira nti omwami olina kweyisa bwoti olina kukola bwe bati samuwa headache kugamba yalabanga ndowooza buli kirungi kyali munze oba oliwo kyamulemesa n'okuwasa omukyalo owokubiri kuba yalabanga nti perfume alina that whole package byonna wabirina wali full package nagezaako okulaba nga muwa the best I could wakikola ng'omukyala naye gyali naye tejjusa naawe okimanyi nti yali anjagala nnyo naawe okimanyi babuli yabeeranga ne bujje staalinga ngaojogera special moments z'omusajja mubaamu beogamba bannaye kino yakinkola nali sikisuubira omusajja yakinkolera munange sina kye nali sisuubira kubanga yaŋŋamba nja kuwa essanyu nja kusanyu buli kimu nalabanga kyali kisoboka buli kimu nalabanga nga sina kye neekanganga nti olaba akoze ne kino era walabiranga ngaawo ng'akugamba nti kati weeks 2 tujja kuba tugenda Maryland take am leave nga buli kimu nalinga nkisuubira kyekyajja kukikola ate sheki yalinga mumalirivu nga teyanimbako kyemba nkugamba buli kyeyansuubiza yakinkoleranga ate nga buli kiseera bayagala akusanyuse n'abikola omusajja yabikola kati kitegeeza akyakuli ku mutima era abanewugirako ng'ofumbirwa ddi mbeewuunya mubeera serious ngenda okujjaawo tumunyeewo mubimbuuza nnyo neŋŋamba nemwe muli serious kyova Faruku nakugambye nti lwali wasa mukyala ono mali naye emyaka 2 n'akufaako ng'ombuuza mbulaki tewebaka nebaka biki kuba webaka kiro nnyo nga ndowooza mwami wange lwali wasa omukyala ono mali naye emyaka 2 lolitegeera omanyi omuntu ekintu aba takirimu ye takitegeera yabagamba move on genda ofumbire si kyangu onoliwa mwami gundi ate nolowooza muzaata kati byebiki ebyo boma mulina okumpaamu obudde ekiwundu kiri nekigenda nga kiwona naye si kyangu kubanga bane si kyangu ng'omusajja wo wasookerako yakuyigiriza how to love nobeera naye 20 years goloza tuyise mu bintu bimeka olaba nobeera ngo obadde mu relationship ya myaka 2 nawe oba ne story to tell n'omuntu eyava from a girl to a woman si byangu balina okumpa obudde sinakindi bayinza n'okuneerabirira ddala ate nawe tulekeemu balina okumpa obudde ati kugamba n'ebyokukola kati nina bingi ndaba nga nina ebyokukola bingi
luli mbadde nsoma nga Allah anteekera bino nina okukola kati ndaba nga nina mirimu mingi gye nina okukola eri abaana abawala abaana abawala bambi beetaaga a lot of support kati jo twabadde wano juzi nga tuyambako abaana ba teenage mothers naye oyinza okulaba omwana ng'afunye olubuto n'omusalira omusango naye towulidde sayidi ye naye wotula n'abaana abo ne bakuwulira stories zaabwe nga bambi beetaaga okuyamba beetaaga okubuulira beetaaga okuwa obudde abazadde besuuliddeyo gwa nagamba okimanyi nti abazadde batunda abaana mu lockdown nagamba genda nze ondeetera akawunga baana baabata so ndaba nga nina omulimu munene Allah wabampadde obulamu ogw'okukola eri omwana omulungi sebyabasajja essaawa zino si kyekikulu essaawa zino kati omuntu ono ayagala okuteekayo application ayina beera na bisaanizo ki nnyo okulaba nga akuwamba omutima kati bye sibirowooza ssaawa zo simanyi nakumanya si byentunuulidde si byentunuulidde abantu amaanyi gaggwemu kati faluka nkubuulire let me tell you abawala bangi nnyo bali abatanafumbirwa batunuulire kwabo okusinga nze omukyala amaze emyaka 2 mu bufumbo omukyala omukulu abaana baffe bali mu kuzaalira ku lujja mu kifo ky'okuwasa kwabo ku bakyala ku baana abo bambi abato kati nze musooke munneesonyiwe mulabe ebirungi bye nsobola ate okubawa okusinga okulowooza ebyo so pressure y'okuteekako omusajja already wazaala olina omwana already obufumbo mbubaddemu kati kankole ku mirimu so say community eneetaaga ate nga mpulira ability njirina okuba nga nsobola okuyamba ku baana babawala n'abakyala bannamwandu kati wana waka wafuuka nga office bikiseera owuliza ebizibu omwana mu Africa abakyala bannamwandu babonaabo kubanga omwami waafa kibakolera kugoba waka teri agamba nti sembera era oba tiweerwanyeeko nze mpulya stories z'abakyala buli lunaku onagamba bino so nina opawo obudde nembawuliza nembayamba naye kale ojja kufumbira omusajja agambe nze saagala kino saagala buli mwami aba n'amateeka ge olabe ng'ate ofiirwa ettafali lyewandibadde oteeka ku munno okukyusa obulamu bw'omuwosanyi emabegako nalaba mukulu jjajja Ichuli etumuyita Isima ng'agamba alina okumbuulira kulu ateekateeka mbaga ojja mubuuza akubeezebeeze owubaala nnyo jjajja Ichuli mukwano gwange temulabanga mutabani wange ani jjajja Ichuli onoosonyiwa omulanga mutabani wange kubanga nze engeri wangala nnyo ne Sheikh yabanga ne batabani be bangi n'abamyaka gya jjajja Ichuli kati ze Ichuli mulabanga simulaba namulanga mwannyinaze nokuba nti mwagala nnyo mulabanga mutabani wange bambi like yampa support dali nze simumanyi Ichuli okusooka omulaba waliwo Sheikh yabeera n'obuzibu waliwo omuntu yali amusumbu kati Ichuli n'alwana olutalo oli naweereza Sheikh ka clip ako kati Sheikh nampita nagamba naani sohaba kyono nga simumanyi kati waliwo omuwala abeera nnyo ku social media ali awo nakintu nenkamuweereza nemubuuza onaani nange mwe bamuyita blogger Isma kwe kusooka okumanya jjajja Ichuli kati oguddako okumumanya onabeerera mbizibu kati nga bantu bankubira amasimu nga bangamba hajati jjajja Ichuli akulwanira olutalo nembabuuza jjajja Ichuli yani mbu Isma nenzijukira Isma oli Sheikh gwe yandaga nga amulwanira olutalo kati kwe kunoonya Isma nemukubira essimu nemweyanjulira nemugamba webale kubeereyo njagala ng'ate sikumanyi nangamba tetujja ng'omanyira eddalu lye tetujja okukkiriza wano abantu abo tubamale so weebityo kati natandika emirimu gino egya foundation era nemuyita actually foundation yange Sheikh Mzata yagilaunching nemugamba tukole akolera ndowooza oba mwamulabye wano butwale tugaba ebintu yatereza abawala akola yeah so wetutyo wetulide ebirala simanyi tewali birala tewali nsonga ndala baita takyogeranga nako maybe abeere mulwali nga yogera nammwe anti ayinza okubaako tyanze kamutuuse eddoboozi Isma tantya kubanga nze mbeera naye wano tantya I think abeera nga omanyi mwe mwina bye munyumira okuwulira kati I think ye amanyi okumanaginga media abawa kye mwagala nti bebeera naye so serious tubeera ku business tomuliimu naye takuliimu nze nkugambye ebintu ebyo si bye ndowoozaako essaawa
abayagala basesa abantu obuvunanyizibwa olujja balemesa nga batya balowooza gyoli aba abasesa naye nga olutalo olumanejinga otya anti kati tebisagala nnyo byogerako kale lwoba nti byalabika nti byayingira mu midiya naye nga ebiseera ebisinga ebintu by'amaka bibeera by'amaka ate gana amaka gaali gange abantu abaali gange olamu tegaali gaabwe kubanga tebategeera sitole ya waka wano kati era tebalina kugitegeera kuba amaka si gaabwe gana amaka gange n'omwami wange n'abaana tewali yali amanyi bifa wange okuggyako nze ne sheek ne annual fe twali tumanya ebifa waka wano era baalina kukita bakita batya omusango ne guzikira omulundi gulweta Allah yabimaliriza tebadanga mukusoma ye singa tebalaba bajjanga wano nga bajja n'abamawulire era singa bakuyita dda nti jangu tugenze kumulumba ne byakakana ate kugamba era byalina kugwa kuba tuli muntu omu kati ono omwana wange talina DNA endala era beba ate omwana omuto tomuyisanga bubi banga toyinza kumanya mwana ono kyagenda kuba enkya I think kyekyali ekirungi kye basalawo ebintu bino olutalo luno wayigamu ki ayigamu nti abantu si balungi abantu si balungi yes abantu si balungi era wobeeranga ne mukwano gwo obangako w'omukomya ate ng'omwami yenna kye nayigamu olina okwempawaringa mukyala we ate era omwami yenna gyali eyo kwegamba family yo omukyala wo n'abaana bo be ba number 1 gy'oli nti ne bano abaŋŋanda zaffe isma oba ovudde mu nsi basobola okwefuulira yes kubanga kati aba baali banwanise baali bamanyi nnyo sheeke engeri gyeri yagalamu omwana we baali bakimanyi n'okuba nti bakwatibwanga na nsonyi nti omusaayi gwabwe guno bagusindika gugende kugamba kiraga nti kibi nnyo era omwami wobanga omwami aliyo nga twempowerinze mukyala woliva mu nsi abaana bagenda kufuuka ba mates eri famire yo ne omukyala wo wabanga wamwempoweringa abaana bano omugugu gusigala gyali bakati nze noonya fizi z'omwana nze manya kyalya nze manya alwadde ddi you know naye kati singa ddala yali nteeseteese omwana we yandibadde kuki banga sheku yali omulwadde nga alawo obulwadde ndoza yeewulira yalajjanira Allah mu ngeri y'emyaka 2 akuze annual yagamba Allah saagala myaka gino gye yagaliramu nenjagala nkuze annual afuuka omusajja bali bamanyi engeri yali yagalamu omwana we kuba bajjanga nga balaba ekikwata ku annual oh my god era nga yangamba nga haja kyononsonyi wange bambi nga ngamba omwana ono mwagala nnyo oba engeri mbutamalastibanziwe bakyebabeera naye kati bambi ng'oli takwatibwa na nsonyi gamba annual genda tuviire so nze kye nayigamu nti abantu mu nsi si balungi abantu bakwagala wooli era kyova nebaziza abantu bali abatasuulira mwana oyo kubanga nze tebanfanako which is okay naye omwana oli omukwano gwa mukwano gwabwe tebagujjaawo era omwana olina ddata ye hajjatizaali ayanteereddeko ne hajjabudu anteerako nolaba nga ate bo bafuddeyo banjawulo kyovala mbebazamuako ensuso abantu kasitofu oba ogenza era sheki yaŋŋambanga nnyo nti munange wofe ebintu bikyuka yakiŋŋambanga nnyo nera oba nze nga ndaba okufa kuli wala naye kati ate bwe yafa nalaba nti okufa kuli kumpi nti it could happen so soon naye nategeera abantu webafaanana era family omukyala wo n'omwana wo be bantu abasooka nawe omukyala omwami wo n'abaana we basooka gy'oli era nze kiba kirungi oba nti oli mukyala nga buli kimu omwami wakimanyi kubanga era newe oba ovudde mu nsi tekiyinza kwewunyisa nawe baganda obeefuulidde omwami wo ate ngaomwami yagenda osigala n'abaana kirina kukolebwa kitone nali sibimanyi munnange naye nze abantu bangi bwe bandabanga nga buli omu ajja nakubuulira story naddala abantu b'emyaka gyaffe nga bagamba munnange guma hajja tibireke bajja kutta nange mama naffe taata waffe we yafa mama baamugoba awaka so ndowooza bwe kiba naye nze nali sikimanyi kubanga kati ffe mami wange nedi baafa naye kati ffe daddi waffe we yafa ate mama tebaamugoba kugamba tebyaliwo ebityo kitegeera nali sibimanyi naye nange nalaba oh my god nga sikikiza ano alyanga ze nali manyi ndoota nagenda olaba nga ebintu bituufu so nali sikimanyi neze kyeŋŋamba kubeera nga oli empowered ba omukyala obeera nga osobola okuyimira ku magulu go omanye ekyokukola omanyi
ani ayinza okuyamba kati nze nyamba abakyala era nina jjogwe nabadde nyamba nenjogera ne balamu be ne bagamba ayina omwana wa myezi 3 bawe yafa bambi bombi bali bato omuwala ali 24 bawe yali 27 naafa balina ennyumba yabwe omuwala bamugamba genda fuluma omwana leka sina waffe omwana leta tukole DNA kati ono omwana omutamukulizeewo wa myezi 3 abatalina kugamba to be empowered nawe omukyala era omulimu gwenkolamu mu bakyala nti omukyala olina okwebereramu omukyala olina okusoma omukyala olina okubaka akalimu kokwezi kati omukyala oba Allah takuwadde kusoma waliwo abakyala nga tiyafuna mukisa gusoma naye nga ate alina obwongo obuyiiya atali hard working kola waliwo emirimu egitandikibwa zino simanzi candles kola liquid soap abakyala bakola batambuza ebintu nolabanga mama alina emiyembe balina ebintu byebatunda ebyokukubo eyo muwino wa wonna woli mukyala beera ng'okola tobeera wakakuba omwami eno wava kati nze sheekh nga yakampasa yampanga omusaala yaŋamba nina okuwa omusaala nemubuza ate ogwaki nti nina okuwa obeeremu n'akasente kubanga yanjagala nnyo yanjagala nnyo ebyasinga oba oluma abantu ebyabaluma nekitegeera amaze kuva mu nsi nekitegeera amaze kuva mu naye simanyi nti bibaluma kati munaye wemala okusoma angamba olina okukola nga mpulira saagala kuva waka ate kati sente kajja ate embeera waka ate kati angamba ngende nkole nemugamba nze sigenda kukola nanga munnanga ebintu bikyuka yinza okkenekyanga siriiwo ye simanyi lwaki yalowoozanga nnyo nti ajja kkenekyanga taliwo ate nga nze obwongo bwangambanga akyaliwoko kati nasabira omulimu mu KCCA nengana nenkola interview nempita oba empapula zange nazirina ve nali mazine masters yange nentandika okukola kati wava mu nsi nenkiraba nti kyali kituufu banga obanga mama takolangako nga abeera taata ano naava mu nsi Allahu akbar oba owedde oba bajja kugoba waka ate ekinene nnyo kibayinza okukukolera era kugoba bakati oba onookola otya batandika nogamba nti nenyumba muganda ffe yafa gituwadde genda weeyi n'abaana bo olwo omuvubuka yangamba nti bo baali 10 ne bonna babafulumya waka ne mama waabwe ani mama bwe mbi yali yazaala abaana balenzi mbo bagenda ate mama bwe mbi yali kale takolangako ne yalimanga nabaweerera era Allah nabatira mubaraka bali bulungi kadisi za lawyer nyumiza nega ffe mama affe yalimanga ku kyalo na supplying nga amasomero netusomeranga nga balinde emmere mama supplying webityo nga stories za Africa sinungi mukyala wonna wooli olina okubanga olina kyokola kugamba omuntu natateka advantage of you bakati wona waliwo abaana batugambye mbu ati tuli baavu ate abasajja batusuubiza akasente kuga n'obwavu nabwo kikulu nnyo olina okubanga olina kyoyiya oba mu n'akasente oluusi ebintu ebimu tobigwamu lwaki eririro nze ndowooza engeri omwana ono omuwala era gye bamuteekateekeramu ddala okuva ewaka omwana omuwala bamuteekateeka nti era olina kubeera lo omwana kati walabe tusobola okubeera awaka ng'olinawo omwana omuwala w'emyaka 8 nga alina mukulu wa myaka 10 n'omwana n'emyaka 8 omuwala yafumbira ono sinakindi amwoleza yasiimuula kati nekirenzi kyoba nekikima ku mazzi nekiraba TV I think kiviira ddala eno engeri gye batukuzaamu omwana omuwala ya culture yetukola bwetyo nti tulina kubeera omwana nabeera nga yakola emirimu ewaka yafumba yayoza ate nga ye muto yalabirira bana abalenzi abakulu be naye nga ate yeye muto naye omulenzi ali awasamba kapiira kale obulamu bukyuka era ng'omuntu omukulu avudde obulamu bukyuka tofuna bintu nga yomwabifunanga kati nze nali simeji banoonyeza fiizi za mwana ate nga fiizi zinoonye nti sheki yali musajja wabuvunaanyizibwa nnyo kubanga yasobola n'okuteeka omwana oyo yali mugezi kati nga abafuna 10 netugamba omwana tumukoze tutya kati otwatwale tuyiya tumuteeka mu international school ate ya IB eri a bit challenging abenga tatwala bintu obviously kati netuba nayeewaayo kuba yali muwalimu tiyali nti this business person omugaga mu kibuga nabanga yasobola okusasulira omwana 10M buli taamu ate nga netulowooza osaaga olimba agende babuuze Accounts International wali waffe ekisaasi bagende babuuze banga actually batulagirira essomero waliwo obula 2 weeks
abaana bawummule yaŋŋamba annuwala ateeka okujja asomye ajje next term nga si mupya nakwata 10M n'azisasula nemugamba tubagambe batukendereze kunangamba naye tebabikola banze nabanye ogamba batukendereze mamiliyoni 10 mu XB nangamba basinga aba Cambridge oba standard yeah IB eri worth it IB is worth it nyo nzera mwana yansa ziri biri yeah tira Cambridge zisinga zisinga obungi ano alukwali yavaayo oba akyaliyo zivaawa anti gambye nti yafa nga nteeseteese kati nga nje mpawadi nkanoonya mu bulumi neno nkanoonya baba mbi kyeyali ayagala mubeererawo kubanga zino zonna entalo ezaaliwo makaaga kati lwaki omwana wa seeka ava wabala babeerewo nabo baseeka baseeka eno kino kitambiro ky'abaseeka gano maka ga muntu naawe gano maka ga muntu babeeranga wanu buli omu yalina amakaage gano maka ga mwana namukyala n'abaana lwaka teri baana bato naye nabo twali tubalinze bajje anti tewaali tetunaba bafuna tebaaliyo abato otegeeza ba myaka emeka abato bonna kuba kati annual yali 12 agenda weza 13 mu August 12 kati bonna so omwana wa Sheikh omuto ayenkana nanwali oba wansiwe bonna bajje naye tetunaba kubafuna naye nga gye bali anti simanyi nze I don't know osanga omwami wange yali aneekuumira yayinza okuba kubanga normally mu Africa abaana batera baleetanga omwami afudde nalayika yali naye wabayita minisita yayimirira wano mu misana tukutewawulira kati nakati mbayise bayise babayo bajje ennyumba eyo ogibaddemu otya kana amaka gange we nali mbeera for 20+ years kati buli omu yali alina gy'asinzira okujja okukolera wano Fujji. Njagala tugende mu charity nasooka nimbe ne charity ya Muslim Women Foundation kati wentandika okukola mu KCCA Sheikh aŋŋamba nti nkwagala mu community sikufiiringa nangamba nkwagala mu community nangamba yiyayo ekintu kyoyinza okukola nga kiri mu community nangamba yarabi obangiye eki kana mugamba ba Sheikh nkole foundation nangamba exactly kola foundation akatwalwa omuwala lawyer waffe actually mutabani waffe Sheikh yawerera omwana oyo ne twogera naye ne tumulya kitwagala okukola n'atukolera paperwork ne tujja registeringa ne tubanga emirimu nalinga ngikola mpola naye nga yali ku bakyala Muslim Women Foundation so ebiseera ebyo twagenda waliwo omukyala yali abeera mu kibaawo wekyebando bambi nga alina bazzukulu be bali mu abantu balinga 10 2 mu kibaawo ekyo nga kikadde netumubilizinga resources mu bantu netumuzimbira amaka wekyebando nera teganagwa bulungi naye nga twamuzimbira ennyumba nga makamalamba n'ava mu kibaawo so netubanga twali tukola emirimu egyo okuyamba abakyala naye nga mpola tukola ne website yaffe era ogenda ku www.muslimwomenfoundation.org emirimu gyaffe gyegiri nalinga ngikola mpola kati Sheikh wafa twaberanga ano nga gamba tulina orphanage yaberanga nnyo ne bamulekwa bwe yagalanga nnyo anti kati ye yalina imaani nga akimanyi nti Allah asasula nnyo olabirira bamulekwa kakuba nti era baagobwawo awaka gobalabyewo babagoba kati munnange nengamba nina okutambuza okugundi foundation ya Sheikh nenkikoze ntya kati ng'obusobozi bwange bingi nti nayina essomero nengamba abaana bano kambawe fees babe nga bajja ne basomera kuba mulimu bannabwe abasasula kati kuba omusomesa ssente z'omwana ng'asomeseza omwana omu era ze zimu z'omwana ng'asomeseza abaana 3 kati nengamba bano bambina bafuna omukisa babeere mulimu bannaabwe bafune free education kubanga kankubulya teri kibi nga kubeera kufiirwa bazadde n'obeera ne family yo abantu balabirira bamulekwa tebibakwatako batunda bitunde era mama ono bambi yafa n'abaana kati oluusi waba yali talina kyakola olwo n'anoonya watandikira so bambi babonaabona
kati nenga manja kubanga mbaweererako ati tubasabire ku form secondary ebyo bitu Allah nga wana batusobozesezza sono namugikwasaganya tugikwasaganya nati kati awo covid natusumbuwamu babali batandise okusoma ekyabawala kiri open ekyabawala nti tekiriko myaka nkugambye kati okuva ku baana abato bano ojjukira waba mulekwa already emyaka egyo wa nursery myaka gumu emeka kale tugambe esatu ayingidde mu nursery paka mu primary oyali awo kati tulina bano ba teenage mothers neyo group eri awo tulina bannamwandu at any age kubanga ye namwandu mukwano omala kufuuka namwandu n'otegeera obulumi n'otegeera ensi weefaanana kubanga ekisooka okufiirwa omwami obulumi buva mu lubuto ne kugenda ku bwongo tokitegeera omunna afudde gw'obadde ngobera naye ate n'ogattamu zino forces ezi around you kakati nabo nabo beetaaga support a lot of support ne kati gwe yali akibaddemu gwe okitegeera oyinza oli omuntu omulala alaba obulabi awo omuntu ayinza okutegeera kyayitamu kati abo nabo webali ate waliwo n'abakyala bano abakulu oluusi yazaala abaana tebamufaako oluusi abaana be baafa nga bambi ali awo mukadde those elderly mothers oba ladies kati abo nabo ne tuba nga tukola ki tubafaako abakyala abo abakuzeekuze nga tebalina babayambako so mukikola era kigenda mu maaso kati ne ku towards Eid waliwo abataki bawala boye bampadde ennyama nyingi ena kubanga mpa those women abakuzeemu tubayambeko bafune ku ssanyu bambi nga ludde okulya kanyama abaana bamusuula awo ebityo gamba beero basakira n'obawa ebityo ate sigwe mulundi ogusoose ne mukesisi eyo badde okola nalinga mbikola naye ate mukesisi ewe nabeererayo nabeera nnyo kuba imaamu bwanda banganga ne basakiranga ku idi kati nga baimaamu ba Kampala bonna tugezaako nayogera ne bosi wange then Dr. Jennifer Musi nemuga baimaamu bano bambi nabo bakola omulimu kubanga tiri kati wano myogera tewali abawana salary naye nga bakola omulimu n'asaaza abantu n'asomesa abantu n'abawulira imaamu nabeerawo ku muzikiti kati nga ku idi twaba organizing nga that package netubanga tuba mpulidde ebintu bya idi ebyo lisiti yabwe yajjudde kuba nange ndi namwandu ndi wano waba namwandu tennajjula mukisa wegule namwandu ali eyo osobola okujja n'ofuna ku nnyama bameka wanje ku idi nedda si ku idi tusubira either nga 18 oba 10 kuba idi yabiri either 18th or 19th ndo awewatyo ne isima jja babuulira ajja kubabuulira ennyama olufuluma bwe yaba tukonfaminga batwa assuring nti ennyama tugenda gifuna kasi batugamba nti mugifuna nga 19 oba ku makyoko kwa idi mujja kuba engeri awaka gye batuteekateeka mu Africa nti omwana omuwala era yalina kuba wansi wa mwana omulenzi ono nti omwana aba ye muto ate nga yalabirira gagandagagaleza abakulu kali 8 ke kalabirira aba 13 bwekito wekibeera naye nga I think abakyala kubeera nga tuli bakozi nomanyi kati oluusi abantu batabula ebintu bino ebyokubeera nga omukyala wabeera empowered oluusi yerabira ate obuvunaanyizibwa bwe buno obulala niyerabira okubeera submissive oba ebintu ebyo mbyawula ntya nti abaami abamu oluusi batya n'okuba omukyala oba bizinensi ng'eyo agamba omukyala naba akyawulira wenamuwa kasente naye nga ndowooza twandibadde nga omukyala ono aweebwa ekitiibwa kye n'okumukkirizamu nti abakyala being into ba mothers tulina ebintu bingi bye tusobola okukola ebikyusa obulamu bw'abantu bwe tuba nga given opportunity n'okusinga ate abasajja yes n'okusinga abasajja babalowooza kuwasa nate gwe maama olowooza kuŋŋaanya baana kuyamba ayinza okulowooza okuwasa basinga ate gwe abakyala oba olowooza baana bo olowooza baana bange omutima gukuli ku baana ekitalinnya ate ku basajja ye omwami olufuna akasente agakosa mukyala wakubiri wakusatu naate omukyala alowooza abaana bange babaddewo batya basomye batya omutima gutubeera ku baana so abakazi abasajja babakirize bakola ati kati n'omulembe cost of living eri very high mukwasaganye mwembi ate namwe mubeere beesigwa
kyomwami abakwadde omukisa okukola genda okola odda awaka ate tomu bakita batya kajjala okubeera okukajjala okusajjata is for men okukajjala nga tokyawa mwami kitiibwa tebawa kati obeera nga omwami akukkiriza okukola sigala ng'oli mukakamu obeere ne position yo ng'omukyala as a wife ewaka wadde olina bino byonna ekitegera omwami abeere nga mwami naawe oli mukyala machas olinamu akasente omwami ono aleme kubeera insecure nakugaana kukola banga tewagaana okukola era kijja kutawanyamwe mwembi nga wegambye nti omwami waavaawo ng'obadde tokola era gw'otawana n'abaana bano fizo zitandikiddewa rent yo anti kati ne bakugobya onoonyeza rent oluusi ala abadde tannabawa maka nga mubadde mukyapangisa kati onoonya rent onoonya school fees z'abaana onoonya ekyokulya ko obulamu si bwangu nnyo kale nange sikikkiriza okugamba alhamdulillah by the way buli wensala nebaza allah banzaani munnange kubanga osobola okuba n'obusobozi nina obwongo ne bugaana kati obwongo ate ne phd kugamba eba yiyo gwolina gyebeerera tiragenda gikwata agikuwe nti godi jangu tukuwe phd kugamba webaza allah kubanga yakikuwandiikako anti kati fe abasiraamu tumanyi nti buli kyafuna allah ye yaba yakikuwandiikako sigaba magezi go babusobozi bwo kuba osobola okuba ne ssente era n'otasobola kufuna budde oba nobanga tolowooza birala tolowooza ku bitabo naye mwebaza okuba nti yansobozesa ananjagazisa nembanga nasoma okimanyi gweweka kaniza bakyala bakisheki boyogerako nze sibamanyi sheki yangambanga kuli nkwagala omuvooti nze sibamanyi bakazi be kubanga nze saafumbako na mukyala yenna ebbanga lyenabera ano sheki namusanga talina mukyala etutandika obulamu bwaffe ne tubeerawo kati nze abakyala abalala boyogerako sibamanyi era saagala tubogereko manyi baana be bemanyi betwabeerangako nabo wanye naye abakyala tobamanyi sibamanyi nze bakazi be mwesootinge bannange mwesootinge kagiva kati lwaki tebabeera waabwe gye yali yabawasiza ne bajja wano ewange nga babeera wano nange alla balimba twabeeranga wano nze n'omwami wange babiri manyi baana mwabanga babiri wemuti ewammwe nina olabanga abalala be bakuteeseza olwo be bateeseza amaka oh my god ng'olabala be bateeseza amaka go nga mwabeeranga babiri mwalina pulaani zammwe olina bingi byomanyi byali mu pipeline byolina okugusa bazino foundations yali vision yaseeka ngamba njagala nagala bannange era allah yawulirizanga sheek kubanga yangambanga njagala obeere nga okola nga nkuwulira mu community ng'okola naye kati nange byenkola mbyewuunya tinasobodde okuyita abaana bazze na bangi gye bena badde sisuubira naye mbanga nabawadde lwaki akazito kalinga ku nnyumba wano sikulimba bibuuze bo nze sisagala mboogerere mami mbaagala osanga ne balina ensonga zaabwe naye nga toyanza nnyo kuolwo